Ensonga z'omubaka Muhammad Ssegirinya tezinnaggwa olw'ensonga nti kyaddaaki waliwo munnamawulire wa UBC aleese bwino alaga nti omukulu Ssegirinya yavaayo n'akumakuma mu bantu okwekalakaasa wano mu ggwanga erya Uganda. Munnamawulire ono olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'ayimirira ku magulu ge abiri n'abanga aleeta ebigambo byennyini Ssegirinya bye yayogera. Munnamawulire ono yavuddeyo n'agamba nti Director owa UBC yamuwa omulimu n'amugamba nti translatinga oba vvunnula kano ka vidiyo olw'ensonga nti baafuna ka vidiyo akaali ku peegi ya Ssegirinya Muhammad. Aba CID ne bakawa abakulu aba UBC bagezeeko kubanga bakavvuunula mu lulimi buli omu lw'ategeera, era nga mugendo kizuula mu kavidiyo kano nga mwattu ebigambo omukyala ono byayogedde bye byabadde mu kavidiyo ako nga kalagira ddala nti omukulu Ssegirinya yali yeewera nkolokooto okubaako engeri gy'agenda otuusa omuntu yenna ku bulabe kasita babanga balina kye bakoze Bobi Wine. Owulira era nga akantu kano ka vidiyo kasobodde okubanga kaleetera ddala ebizibu kubanga kabadde kagambawe kati I'm warning those who are trying to assassinate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu that what will happen will be 40 times worse than the 1994 Rwanda genocide. At least we all know 1 million people are believed to have been slaughtered in the ethnic cleansing in Rwanda within 100 days. So ndowooza owulira okusinziira ku katambi ke baleese bwe katyo wekabadde kavvuunulwa, era mu mbeera eyo omulamuzi n'alabira ddala nga ensonga zino zikyakutte wansi ne waggulu olw'ensonga nti omukyala ono wa UBC amanyiddwa nga Nayiga era yavuddeyo n'agamba kkooti nti ebimubuuza wa vidiyo gye yagijja tabimanyi kubanga naye ng'omuntu bamuwa buwi vidiyo ne bamugamba yiiyo gikyuse gitranslating engeri gye kiri nti edita wa vidiyo oba be bano abakola ki abatematema bu vidiyo, era nga kagendo zuuka nga Ssegirinya Muhammad yali inciting violence okusinziira ku CID okitegeera. So mu mbeera eyo ebintu we bityo we bikyali. Omukulu Ssegirinya ava ku guno omusango bamuteekako omulala, ebintu bino bikyalimu science mungi, naye ate balooya be omwabadde Asuman basalirwa n'omukyala Shamim Malende bavuddeyo ne bagamba kkooti okubanga akakantu eka-rejectinga olw'ensonga nti kizibu nnyo okubanga oleeta information based on documents. Ne bagamba nti toyinza kuleeta bujulizi ng'oyise just mu biwandiiko, ekyo kiba tekijja kukola. Era ne bagamba omulamu oba magistrate nti akantu ako kasazeemu paka nga at least wabaddewo obujulizi obwegasa obukwatwako. So mu mbeera eyo omukulu magistrate ye teyawuliriza bya mukulu Asumani basalirwa oba submission ya Asumani basalirwa, era ye n'agenda mu maaso n'akkiriza omukyalo ono Nayiga okubanga yeeyongerayo n'obujulizi bwe. So mu mbeera eyo she then tendered the CD with 2 video clips, one playing for more than an hour and the other that lasted less than 2 minutes. Omukyalo ono n'abanga ajjayo CD bbiri nga kuliko emu eplayinga vidiyo emu yali ya ssaawa emu, vidiyo endala nga ezanya eddakiika ezitawera 2, which were displayed on the screens in the court hall showing exactly what Ssegirinya stated on his Facebook page. Byonna ng'ebiraga omukulu Ssegirinya bye yali ayogera ku page ye. In one of the clips, Ssegirinya, who was in the courtroom via Zoom from Kigo prison, is heard saying the exact statement that he is accused of by the state on the charge sheet. However, during cross-examination, Malende asked Nayiga to tell the court exactly the meaning of genocide in Uganda, which is commonly used in the central region of the country. When asked
the meaning of genocide, Nayiga said it means Kyemwalaba Rwanda mu 1994, sending the court in prolonged laughter. This forced the lawyers to conclude that she is not competent or certified person to offer transcription, nor in her employer, the Uganda Broadcasting Corporation. So omukyala oyo bagezaako Malende yamubuuzizza ekigambo genocide kitegeeza ki. Omukyala ono Nayiga eyaleese obujulizi n'agamba nti ye nga ye okusinziira nga bw'amanyi kitegeeza nti Kyemwalaba Rwanda mu 1994. Ekintu kino kyasesezza buli omu mu kkooti nga balabira ddala omukyala ono tayina lukusa, tayina ndowooza eyogera ku nsonga zino. Okusinziira ku Malende ne bagamba nti talina competent oba tali certified oba takkirizibwa kubanga ayogera ku nsonga zino. So mu mbeera eyo the lawyers also asked Nayiga to state the element of diction and zymophone, since she had earlier stated that she studied literature and English. Nayiga, who told the court that she acquired one of her academic qualifications from Sweden, didn't answer the question. Owulira byonna ng'omukyala Nayiga byonna ebibuuzo bye bamubuuza akanula maaso. The specific questions was triggered by spelling mistakes in some of the words in her transcripts, which the lawyer argued change meaning when not properly written in their context. The state later presented a police officer as their second witness. He, however, couldn't testify, saying that they had a meeting to attend. The magistrate adjourned the matter to March 22nd, 2022. So omusango guno gukyalimu mwezigolo mungi naye nga bagwongeddeyo paka nga March 22. Ensonga zino zikyalimu bingi ebizeekweseemu emabega naye nga ffenna tetumanyi nti buli kyonna ekibeera mu nzikiza era lulikyalumu ne kijja mu kitangaala. Ku Progen Media tugamba likinga, commentinga era osubscribinge.